Ku ddwaliro wano Ssenkulu w'eddwaliro ly'e Mulago Dr. Byalugaba Baterana annyonnyodde nti eddwaliro lino lyakaleetebwa wabula nti ebikozesebwa tebimala newankubadde bakola ekisoboka okuweereza abantu. Dr. Byalugaba era asabye abalwadde bonna abalina okwemulugunya nti mulimu abasawo abamu ababaguza eddagala bamutegeeze. Singa tukwata oyo agitunda guba musango abatunda ezo mama yellow kit singa omulwadde agamba nti yagiguze aze andage nti naasi gundi oba dokita gundi yanguziza mama yellow kit alabe ekigenda kumukola kubanga ogwo guba musango gw'amaanyi nnyo munda gw'oyo musawo ne kakati tugendeyo bamundage olabe ekigenda kumukola kakati. Bamundaga bangambe nti dokita gundi eyakoze kino naasi gundi eyakoze kino oba omusirikale gundi yakoze kino bamundage lwaki bamundaga. Oluvannyuma abagenyi batwaliddwa mu kifo abakyala gye banywera eddagala era ng'eno ebaddeyo omujjuzo olw'obufunda bw'ekifo. Dr. Byalugaba annyonnyodde nti mu kiseera kino abalwadde bonna abagenda okuzaala basindikibwa kawempe nti naye essuubi eririwo Mulago bw'anaggwa okumalirizibwa eno ensonga y'omujjuzo yakugonjoolwa. Omujjuzo Mulago guno ffe tulowooza nti amalwaliro gano eddwaliro ly'e Mulago erya Women's Hospital bwe balimaze okuggwa omwaka ogujja 2017 mu June abantu bajja kukendeera kubanga lyo lirina ebitanda bingi so n'olwekyo omujjuzo guno gujja kukendeera. Amangu abo tujja kuba tulina Kawempe Hospital, Kirudi Hospital n'abo baba nga baze Mulago ndowooza nti bwe tuba nga tukituuseeko omujjuzo gujja kuba mutono nnyo. Waliwo omusawo akola naye aba yeetaaga naye kwegamba nga lunch allowance ng'otunulira ku lunch allowance kati gyetufuna yo ebeera kwegamba ntono kati yabeerako myaka nga 2 emabega kaakati kiba kyetaaga abapulaninga batunulemu bagyongereko kubanga kati mu Uganda ddala tosobola kufuna lanchi eri wansi wa mutwalo. Kati allowance gyenjogeddeko endala yeeyo gye bayita consolidated. Awo ekyandibadde kirungi okulaba nti liyale baparlamentarians baffe nga bwe batuuse wano bagyongereko kubanga bwe bagiteekako luli kati ebintu byakyuka inflation egenzeeko kati ekyo kyembadde njogerako. Mu kusoomoza abaka kwe balabye okuli mu ddwaliro lino y'ensonga y'abaana abazaalibwa nga tebannatuuka okubeera nga waadi yaabwe tennateekebwamu byonna ebyetaagisa. Bw'atyo Ssentebe Mike Bukenya ategeezza nti bino byonna bigenda kuteesebwako era abasawo babe bagumu nga bakola egyabwe. Tulabye nti nno eddagala liggwawo abantu nga teribamala ate tulabye nti nno mulimu n'abasawo abatono abasaba abalwadde ssente ku bujjanjabi obwandibadde obwobwerere. Ensonga ezo ezimu tuzikwasiza director endala tuzitutte mu palamenti lwaye bwe tuzitereezaako. Ebigambo by'abasawo batono egampusi ezisinga ez'abasawo tezijjuziddwa so n'olwekyo abasawo tebamala. Ekyokubiri omusaala n'empeera gye bafuna ntono so bayita mu kusoomozebwa kw'amaanyi ate n'ekyemisana olumu tekibeerawo ate nga bazze ssaawa 2 banyuka ssaawa 10. Ekyokusatu waliwo ebifo ebitaliimu oxygen mu ddwaliro naye ng'ate aba project management unit abazimba tebannamala naye batusuubiza nti mu mwezi nga gumu 2 bajja kuba omulimu bagumaliriza. Mu babaka abalala bali kakiiko kano mulimu Lydia Mirembe ow'e Butambala, Nayebale Sylvia ow'e Gomba, Mbwate Kamwagafa ow'e Kasanda n'abalala bangi. Nakyambadde Maria, WBS Amasonsole.